Amanya nedowozi Col Patrick ku Agida Live nti olowooza kiki kye tulina okukola okukyusa gomba yaffe okugituusa awe tulina wetujagala weewaawo emyaka 10 emabega tulina enkulaakulana gye tulaba naye nga we tuli si we tulina okubeera golowooza biki bye tulina okukola okulaba nga gomba yaffe. Mugambwa Samuel ndi mutuuze wano Kiriri era nkulidde gomba ebisinga mu kitundu munyombi mbinako idea nsanyusa okusanga kyenaali soose okwogerako bwali badde kukyusa mu bukulembeze bw'otunuulira ku bakulembeze betuzze tufugibwa egomba oba badde batutwala ebisanja byonna okuva muzeru yatula ku ntebe basajja banafu era mbadde kyenyinza okusaba obanga okuwabula kukyusa mu bukulembeze tutya singa otunuulira nojja enkulaakulana eringa ebadde mu myaka 35 lubadde luguudo era kekana kayawulo okolaba emyaka 30 lubadde luguudo kyogamba emyaka gyonna 35 luguudo lwokalwe tulaga asobola otwogerera bano tulina bayesimaani be bali egomba kino kikole kitugenda abegomba bagambye kino tuwagira buli kaseera ne tewali kavaayo abatawagira abawakanya amakubo galimwa amasomero gazimbiddwa amalwaliro malungi ne bw'otunulire waka bwenze teri kipya kiriyo okuleka ekkubo tunula olabe era obudde Kampala genda nga wetegereza era oluva wano oyitira mu Butambala tunulira Gombe Kibibi era singa obadde n'obudde n'obanga ayingirako muki mundande lujalaba wenjawo gwe ogamba otya ye bwatyo bwagambye era ne betulabe babadde n'ensonga zaabwe kati naawe tesa naffe ku Agida Live.